Osiibye otya mu ku lusozi? Kansuubira oli bulungi mukwano. Naffe gye tuli tusiima empeerezaayo bambi. Tusiima empeerezaayo era Mukama buli osinga okwagala bambi. Ne bannange bonna abali ku mukutu gw'abakufolowinga namwe mbatumiddeko era mbaagala nnyo. Yadde tetwemanyi naye bwe tubeera tufolowinga omukutu ogumu tubeera nga baaluganda. Ku mukutu guno ebisinga okubeerako byalaavu era nsaba storage ngendo sharingako nammwe waleme kubaawo mwana muto kubanga bannange kye nnatuukako bulijjo nnoonya wensobola okinyumizaako nga sirabawo. Manyi waliwo ekintu ky'ofuna oba ennaku gy'ofuna oba essanyu ly'ofuna nga wandiyagadde okubaako bw'oshiyaringako naye omutegeeze nti ebintu mu nsi gyebiri naye nga tolina. Kubanga ffe abantu bw'oshiyaringa ebintu byo mu muntu gw'oba gwandyesize abantu bazibu oyinza okusharinga omubuulira wayita wiiki ogenda obisanga walala oba n'atandika okusunga so naye awo mba nsimbudde n'ebyemikwano. Ekintu kino ekyatuukako si mu bubi naye nafuna essanyu lye nnali sifunangako ate bwe lyanvaako saddamu ddifunako paka kati. Mugambe nti awo olwatuuka ndi mukyala mufumbo era maze n'omwami wange emyaka 18 twefuna tukyali ku ssomero nga ye yali akola nze nga nsoma. Bwe namala okusoma ne mufumbirwa paka kati naye bwe nali nga nkula nasabanga nnyo Katonda nfune omwami. Kale omuntu bw'oba tonnafumbirwa oba ne qualities z'oyagala mu muntu nogamba bwenfuna omusajja alina kino ne kino ne kino mba maze. Bw'ofuna omusajja alina 60% nogamba 40 sobola ozigumira. Nange lwali olwo nga nfuna mwami wange yatufumbirwa tubeerawo nzadde era nga bw'omanyi ti mu bufumbo mbeera mu challenges. Waliwo otuuka n'owulira nga obufumbo bukutamye n'owulira byakola bikunyiiza bikola naye nga olina obigumira. Obufumbo kuba kugumiikiriza kubanga mwenna mwefuna muli bakulu buli omu alina gye yakulira kati nga mulina oleta those differences buli omu ng'alina omanyiira munne. Ne tubeerawo naye nga bwe mbagambye nti mu bufumbo mulimu challenges. Natuuka nempulira nga binzitoweredde saanoba kubanga siri mukazi mulungi nnyo nti bano abalina stunning beauty no. Siri muwanvu ndi mukyakala ow'ekigero ate ndi mukyala mutono kubanga nina 58 kilograms kambagambe bwentyo. Ndowooza omuntu abeera ne 58 kilograms mba musobola omumanya nti kati ono ayenkana bw'ati. Ate omulimu gwenkola ogwo kanguleke naye nga kyemuba mumanya nti tetuli bagagga nnyo ate tetuli awo. Madamu Dembe lyonkomyewo bakasa bafa balungi abagula kitukutwe mwebale nnyo
mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukute mumanja nasigazaawo poloti egi emu 5 ku 10 ndowooza olaba. Etandikira awo negenda wali owana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe kyapa weekiri naye naawe kenyini oddamu n'opima n'apolosi nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannammwe bonna bazimbye ne poloti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukute nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka. Otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neighbono poloti weetandika gwe bayawula naye saagala byate tewali bantu ate so tawokable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde ezimba apartment bwagala ozimba apartment agala ennyumba y'okusulamu. Yes. Abantu kale abe beegomba n'ogamba musinga nange nningako gundi naye n'abantu be beegomba nabo babeera ne challenges zaabwe nga omuntu yatudde n'akubuulira era osobola okugamba bannaye kangumire gyendi gamba fumita emboozi. Gambeera n'omusajja tubaddewo myaka giyitanga challenges zeeyongera. Nagenda okizuula ng'omwami wange ayinayo omukyala omulala kyokka omukyala oyo yamuyisanga nga mukwano gwe ate ng'ajjanga n'ewaka. Manyi olumu abasajja mujooga manyi abakyala b'ebbali oba tonnamumanya ye nga yakutegedde dda ng'ajja ewaka era nze nga mmanyi mukwano gwaffe blabla. Manyi nze ndi mukwata mpola nnyo simala gapapira nsonga ate ne bwe ndaba ekintu nyinza okiraba mwaka guno naye nenkyogerako omwaka ogujja. So ebintu byange bikwata mpola nnyo. So olumu era nga oba n'omwami nogamba abakyala batubuulirira omwami wo oluusi ofuna ku ssente mutwaleko auto okola bwoti. Olwo nga nkitegedde nti alina omukyala omulala era saakimugamba saakimulaga nga mugamba nali nva ku mulimu olumu nga mukubira mwami wange munange njagala kutwalako auto. Guess ani gwe yaleeta kubanga bw'otwala omuntu n'omugamba oba mulina bye mugenda onnyumyako yajja n'oli omukyala gwe mbagambyeko gwe yajja naye kati outing ne tugibeeramu abantu 3. Abasajja naye era saakimulaga nenteekayo obusente bwange ne babulya bajeti gye nali nkubye neeyitamu ntange jjukira oba bajeti nze nti kati otwalako mwami auto bajeti nze emitwalo kale 15 bityo kati ne bakuleetera omuntu gw'otasuubira era saakimulaga ne tunywa ne tulya ne tumala ne tumuvuga ne tumutwala ewaabwe ne tuvuga ne tudda ewaka. Saakimulaga ne tutambuliramu eyo embeera paka na kati sekimulagangako nti nali nkimanyi. Kati embeera bwe nagirawo bwe nti akyuse biki byonna kanange ngamba wenfunira chance omuntu nankwanako nange ngenda kwendako nfune ku ssanyu. Bannange bakazi bannange n'abasajja bali ku gundi eno bagamba atannayitaayita yatenda ki nyina okufumba. Mpozi n'ekirala ate kyenjagala okubabuulirako abakyala n'abaami
kati bw'obanga n'omuntu gw'oyagala tomunyumizanga bikwata ku muntu gw'oyagala. Bw'oba omuntu gw'oyagala tomunyumyako mu mikwano gyo. Era bw'ogenda okwegendereza ennyo bino ebyo bye tujja tuwulira ku social media oba bye tulaba mu bulamu bwaffe, tuli yagadde bba wa mukwano gwe, ono bamusanze ne mukyala wa mukwano gwe, ono ogenda okinoonyerezaako nga either omwami yayogera yakunyumyako oba omukyala yanyumiza ku oyo mukwano gwe by'omukolera. So nsaba nnyo oba mbasaba tuleme kwogera ku betwagala mu mikwano gyaffe, tubyesigalize. Kati nzirayo ku mboozi kaŋŋamba wenfunira nkwana ate nga ndaba ajja nga alina qualities ezimu ze njagala, ngenda mufuna nange ampe ku ssanyu. Ekyo nno kyaliwo like 6 years back. Nange lwali lumu kati nga bwe nabagambye nti siri mukyala mulungi nnyo, alina standing beauty eyo ti omuntu akulaba nagamba nageze mukyala ali beautiful nnyo. No, naye fe abakyala olumu ekitufuula nti tuli beautiful engeri gye weeyisaamu, engeri gy'okwatamu ebintu byo. Ne oba toli beautiful nnyo, it can make you become beautiful. Ti omukyala ne bw'oba oli mulungi naye nga weemanyi nti oli mulungi, tobuuza tokola ki, weetwala nti weemanyi, eyo beauty evaawo. So kati yenze mukyala nti nsobola okubeera ewaka ewange mu nnyumba mu kikomera omuntu n'atamanya nti mwendi ng'ate mmazeemu wiiki. Ekyo kyontegeeza nti mukitege nti siri muntu nti ndi wa bigambo nnyo oba ndi wa lugambo, tugenda kunsanga mu baneiba tutuddeyo tunyumya tuli ntambula ku kyalo ndi wamu nno. Era bwe mba ngenda ku mulimu ntambula ngenda ku mulimu nenkomawo nti omuntu bw'aba tandabye nga nfuluma geeti genda ku mulimu aba tagenda kundaba olunaku olwo, nti ate ennaku ze sikola mbeeramu. Kati omanyi bw'obeera n'omuntu gw'oyagala oba omumanya embeera ze. Kati omwami ono, omwami wange yansomanga era omunno oba omumanya nti kati nnaku zakola akomyewo, siri mutambuze, siri muntu wa binyumu. Kati kino kyengenda obanyuza nti ekyokwagala okwenda. Negamba nakubaamu pulaani, negamba kati bwe mba wakwera omusajja ono bwe mba mufunye tugenda nga kwesanga wa kyekisooka naamulabanga ddi ngenda kukolanga kati ngambikubyamu akafaananyi, kubanga nze bwe mba njagadde njagala n'omutima gwange gwonna, mba saagala kulumya muntu, kyekizibu kye nnina. Kati omwami wange twalinga mulaavu nga saagala mugattako nga ndabira ddala mba muweebuula. Naye ebyo we byajjawo nange nenkuba pulaani negamba omuntu wajjira I'm going to give in, osanga nange naafuna ku ssanyu. Bannange baganda bange nange lwali lumu
n'abamaada n'abasajja abali kuno munansonyiwa okuseka ate nga nze bwe nnyumya. Lwali lumu omwami wange alina mukwano gwe nnyo nga banywa bonna batambula bonna nga ne wakajja n'alya emmere era nga muwa ekitiibwa era nga mutwala kati nga mubatwala nga baaluganda kubanga namulabanga nnyo ewaka nga ne bwajja simufunamu buzibu nga mwaniriza nga mukwano gwa bba wange. Kati lwali lumu sisobola nakwerabira, yali Easter. Kati ng'enkya enkeera Easter naye nkati ng'olwaleero nali nfulumye genda kushopinga nansanga mama gundi gyebale kale sebo naye gyebaleko blabla olaga wankwerekereko era ng'omuntu gumanyi kubanga nabo okukyalo baali bamanyi mukwano gwaffe kati saakifunamu buzibu kutambula naye. Ne tutambula ne tugenda ku maduuka nga mperekedde ekitabangawo nengula bye nali ngula ne tukomawo ye yabisitula. Nze saakitwala ng'ekikulu era n'abaatulaba tebaakitwala ng'ekikulu kubanga baalinga bamulaba nnyo naffe. Tutuusa ebintu ewaka ng'agenda ekiro ssaawa nga 3 nga nkubira essimu. Enkya Easter ogenda gimalirako wa? Kamugamba munnange ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'omumafumbiro na buli furniture yenna gwe wali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne mama Aisha Najjemba ku noti 7 5 94 noti 3 essimu noti 7 5 94 noti 3. Aisha Furniture Mart ebbanda. Enkya Easter ogenda gimalirako wa? Kamugamba munnange omwami wange gy'anaantwala gyenaakola ki? Gyenaalaga nejjukira nabagambyeko emabega omwami ono yalina omukyala omulala nga mumanyi naye nga sikimulaganga nti nkola ki nkimanyi era nga mu buli ngeri mmanyi nze tasobola kuntwala naaleka oli. Nemugamba omwami wange gy'anaantwala gyenjo genda nangamba ate bwe mukusaba nenkutambuzaamu nkimanyi tajja gaana. Konza mwami gundi tewali buzibu kamuyite ke. Namugamba ke tewali buzibu bw'ona omusaba oli mukwano gwo bw'ona oba omusabye nakkiriza tewali buzibu. Ng'omwami wange akomawo nga ngamba nno munnange gundi yaŋŋambye ayagala batwala awutu ayagala ogende nabo. Nze kyesaamanya nti omwami yali ayagala tugende babiri nze naye. Nze nalowooza ŋŋenda naye n'emikwano gye emirala ne famire ye. Gamba fumita emboozi bibi bannange. Omwami ono yali tandaganga ku kintu kyonna nti ali interested tewali. Nga tutuuka Easter ng'etuuka tulya Easter ziwera ssaawa emu ey'olweggulo. Mama gundi oli luddawa? Nze wendi ewaka weetegeke ngenda kujja nkupiikinge olwo ng'omwami wange ye yafulumye dda yagenze dda yategedde nina programs n'abantu abalala balina okuntwala. Nga ngamba wendi ewaka ngamba weetegeke ngenda kujja nkupiikinge
nze kaleke ng'ajja piikinga ntula mu mmotoka namusangamu yekka ne ndowooza ayina abalala be tugenda okupiikinga tewali. Nze nno nga ndi comfortable nnyo, family friend. Bannange ebintu bya Katonda. Family friend ng'avuga tufuna yalinga it was a garden nga mumanyi nti gardens kubeerako akafo we batudde we batuula nga mmanyi nti olunaku olukulu abantu babeerawo bangi, so twafuna waliwo hotels zina privacy biki byonna nga newootuula waliwo agamataala ge bateekako ago nga omuntu akufudde okumpi olaba kisiikize but nga tusobola kurecognizinga face ye. Kyekyo ekifo kye yantwalamu bwe kityo bwe kyali mpakubidde picture. Ne ndowooza nti tulina abantu be tugenda osanga yeeyo nga tutuula nga tutumya byakunywa, mbuzi ogenda nywa ki, nga mugamba genda nywa kino nga naye atumya. Nze nga ndowooza waliwo abagenda otwegattako nga tunywa we tunyumya. Njukira yali family friend, kati ng'emboozi eflowinga bulungi, tunyumya tunywedde tulidde. Wait eddakiika essaawa mubuuza nabadde mmanyi tulina abantu be tugenda okumeetinga wano oba bagenda otwegattako. Oya nedda tewali, nabadde njagala kutambuzaako ggwe. Nze tewali buzibu, ng'emboozi egenda mu maaso naye nga talina kyanyega nti oba munnange nkwetaaga aba tewali. Banga ku kitonde ekisajja. Kati nga nange nali mulabidde ebbanga nga simuyinaamu feelings, yadde yali musajja mulungi, yali presentable kale, alina munene muwanvu, alina ekiwago kale nga sayizi emala. Obudde butambula tunywa ziweze essaawa 4:05 nga mugamba munnange nno obudde nga bugenze, njagala kudda waka. Omuntu oyo eyakoma mu sini ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya sini ey'okuna, kubanga nsaba onvuga onzizeeyo ewaka nga ngamba opapa kyobudde bukyali leero olunaku lukulu ate nebbaawo okweyagala nsobola okumukubira saawa zino n'owulira gy'ali era naye akyaliyo, obudde bukyali era bwe naba nkuzaayo nja mukubira. Konza munnaye ekyo kituufu naye mpulira bintamye, mpulira obudde bugenze, mpulira njagala kwebaka nkooye. Ekituufu nze saamanyira kubeera bweru paka saawa ezo, saawa 5:06 saabimanyiira paka nakati. Nze era bwe ngenda outkasta ziwera saawa 4 mba mpulira nga buli wamu wantamye, mba njagala kudda waka kwebaka. Ate nga mugamba munaayeke bugenze nga ngamba gumiikiriza, tumya byonywa, tumya nze nakabbe ngenda kutwala out. Atumiza ebyokulya ebirala, jjukira bifa birya saawa nga zigenda 2 katuuza ziweze 5, amanye enjala ennuma namba tosobola kunywa mwenge nga topyi. Ndowooza nze kyensuubira omwami ono yayagala kunneefunira ku olwo nga ntamidde, nze kyensuubira, naye ndowooza yagenda olaba nga gwawo omwenge sivaako ndi soba. Ekituufu kyo sijja balimba baganda bange ndi munywi naye sivaako, neerekeramu akategeera ndi munywi naye sivangako, sitamiirangako.
kati ndowooza yalowooza bwe naanywa ajja kukozesa that advantage ezaavaako kasiwera ssaawa 6 alaba nkyali soba ate nga nnywa omusajja kwe kunvumbagatira manyi nga bwonoobaka omuntu nga wonoowa w'omuntu hag naye nga tali awo yajjukira twali tutudde bagabulire ntya entebe twefeesenzemu bwe tuli nga wakati waliwo akameeza kati nangamba eyo wali crowded ekituufu nga mbagala nti olwali lunaku lukulu wali crowded nangamba jangu otusembeza wano akatebeko kaleete sayidi eno eyo ohulekeyo abantu bayiteyo era kyenakola nenva mu katebe ke nalimu eri akameeza nenzira eno ku sayidi ye kati kyamwanguyira okumbagatira bw'ati ati ng'omuntu akutte nga toweegenderezza ate ng'obadde tokisuubira nakyuka ne mutunuulira bwe nti mu kumutunuulira nga sinayatula kigambo omusajja yankuba kiisiri balala nga sobola nagigaana bakazi bannange omusajja yankuba kiisi kati obutalaga bantu bali abetwazangawo abangi nti tetwemanyi jjukira bugenda mu kifo bwe kityo n'omuntu nga muli omwami n'omukyala abasinga bakiraba nti muba mwagalana kati obutateekawo nnyo mbeera nalina okukkiriza ne twekiisinga erikisi yali emmanduso ya buli kintu. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Ku nnamba ezo ziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Erikisi yali emmanduso ya buli kintu. Yagenda n'okuva ku bimwaji agenga mpulira nnyimye. Mugamba fumita emboozi. Yali musajja eweewa ekitiibwa. Nange nga bwe nabagambye nti nali ndyewulira dde siri mulungi naye nga neewa ekitiibwa nkusanga kubuuza neneeyongerayo. Ye ngamba ntya nago ntya gagamba oyo omukyala ye takola ki? Bakazi bannange, mwana mulenzi yampa kiisi. Mpulira njongeddeko nzenna ne mpulira nga n'omubiri gumeze olutiko.
naye bwe tweta bwe tutinga onogamba nti mumaze okwekisinga, we almost kissed for 10 minutes nga tewali ata munne, nga tewali ata munne. Naye bwe tweta buli omu yatunula mu maaso ga munne. Natunuulira omusajja, jjukira nga tosobola mulaba mwetegereza nnyo, amataala agalimu nga tosobola kwetegereza muntu, naye ndamutunuulira naye nantunuulira. Tewali yanyega munne, buli omu n'anywa omwenge gwali gusigaddemu, tewali yanyega munne. Nange kati ebirowoozo ebyajjanga mu bwongo bwange, nalowooza ono mbega, kyekyasooka okujja mu bwongo bwange nti omwami yakubira bba wange Kambazeeba, namugamba ayagala kuntwala out, ate nga bamikwano nnyo, baali bamikwano nnyo. Kati ekyasooka okujja mu bwongo bwange, ono mbega, nendowooza omwami yamutumye akole byakola, amuddiza obubaka nti mukyala wo mwenzi, kwegamba byebyajja mu bwongo bwange ne ku mutima. Nentya natya bwe namalamu omwenge gwe nalina, nemugamba seeyongera, bugonziza ewaka. Naye bwe yamalamu ne tutambula paka ku mmotoka, nanvuga nga tewali anyeze munne, nti oba kyokoze kyaki oba tewali. Nga tuvuga nga tudde ewaka, nga nteeka ewaka. Kati mu kupaakinga, teyapaakinga ku geeti kwennyini, yapaakinga a distance. Kati bwe yapaakinga ne mugamba lwaki opaakinze eno waliwo, tebugenze kwanza ali zigenda mu ssaawa 6:00. Nze natambula ntya okuva no paka eri ku geeti, nze ntya nzikiza, nvuga ontwale ku geeti. Nali naakakimalayo bwe nti naddamu nankwata naŋŋamba maama P, kanneeyite maama P, sifunangako mukazi akiisinganga ggwe. Your lips are so sweet. Sifunangako mu bulamu bwange kisa eringa eno. Nze nno mukazi wattu nga nsirise, nga tamanyi nti nange byannyumidde. Naye nga saagala kimulaga, jjukira mbagambye mu bwongo bwange nalinamu kiri nti mbega, nga saagala kimulaga. You're so sweet. Olaba emimwa gyo giwoma bwe gityo. Kati olwo nkubamu obufaananyi bannange, naye jjukira tanaŋŋamba nti munaye njagala tweyagale. N'ekyo kyokka kye yakola ne bye yayogera byandaga gy'alaga, kubanga ndi muntu mukulu. Nga mubuuza naye ke omwami wange yakutumye okola ebyokola, mu kifo ky'okunziramu yamba kabobasi, naddamu nangiisinga. Jjukira tuli kumpi n'ewaka, naye a distance, naye jjukira obudde bwali buzibye. Ne twekiisinga. Jjukira oba buli muntu alina switch ku mubiri gwe, ti omuntu bwe bamukola kino ayima.
omukyala amukwata ku mabeere, ono bw'omunyonyongera mu wansi mu ngalo, mu bigere, ono bw'omunyonyongera mu nviiri. Kati nze leki yange eri ku mimwa. Emu ku zo kati musajja oyo yagenda okunvaako. Ganze nina sibitegeera. Ekituufu nali sibitegeera ate nga naye yali tabitegeera. Nange ndowooza gye ndaga mulabayo. Kati mu butabitegeera okwo nagamba obudde bukyale, tugende twesanyusa eminozi baddakiika 2. Wa wagenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala senior 4 sisobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kyetuva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu, ayise mu batendesa abakugu, okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University, agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi. Okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bw'olaba ku screen, munoonyeeko mwogere ebisingawo, otandika ddi, biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp, mukubire direct calls omusinkano ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School. Oh my God! Wetukomye bafa amabba bbanyi bonna. Oliyaga nti n'obudde bukyali lwaki tetugenda n'onzijamuuko. Kasitore kano njala tukakwata empola, ebitundu bigenda kubeera 2 byokka. Manyi nti we binaggwerako tujja kubanga tulina we tutuuse nze naawe. Nja kwogeramukko ebirabika ng'ebitawooma eri abaami n'abakyala ffe abafumbo n'abateekateeka okubeera abafumbo. Kifuuse kya bulijjo ekyokubeera omukyala n'omwami mu maka naye ng'ebyomukazi okubeera ng'alina relationship outside her marriage normal shit. Ekyomusajja okuba ng'alina relationship oba relationships outside marriage normal shit. Njagala kubategeeza nti yes, abaana abato bangi balina oba bafunye ekifaananyi ekibi ku bufumbo ne basalawo okwetambuliza obulamu bwe batyo nga talina kyeyeegomba ku bufumbo. Bw'awulira ebingi ebirabika ng'ebigenda mu maaso mu baagalana oba abafumbo ne yeebuuza amakulu g'obufumbo n'aganoonya ng'alinga atagalaba. Ng'alinga atagalaba. Njagala kubuuza, mu kubanga tagenze mu bufumbo kubanga abalala abalabika nga abali mu bufumbo tebamuwadde ekifaananyi kirungi, awunzika asazeewo kubeera singo oba mukimanyi nti abamu bawunzise basazeewo kubanga omuwala ayagala muwala munne, nga ne boonoosanga abasajja abafunye ekifaananyi ku bakazi ekibi ne bawunzika nga obulamu bwabwe batadde basazeewo kubuwa mu kwagala basajja bannaabwe. Ntera okubuuza ekibuuzo nti okwo kugonjoola kizibu kiri kye tusanga mu baagalana oba abafumbo oba kwongera kizibu ku kizibu? Bw'onookiwa obudde ojja kuzuula ng'ebintu biba tebyongera kulongooka bulongoosi, byongera kwonooneka. Mbabuulire, ebigambo byange ndowooza oba mbireke nnyo ku nsonga eno mbireete mu kitundu ekyokubiri nga ffena tumaze okukiwulira, oba oliawo bijja kukola amakulu ng'ogassa emboozi zombi.
omusajja yaganza omuwala gutwaliise mukwano gwe ate n'amulaga mukazi we nga mukwano gwe naye ng'ono bw'abigattagatta alabira ddala nga bali baagalana okusinziira ku ebyo bye yawulira okusinziira ku ebyo bye yalaba. Teyariactinga n'abeerawo naye ng'amazima amatuufu bwe mbuuza ekibuuzo nti omukyalo ono teyariactinga ddala teyariactinga. Njagala okusinziira wano okwogera ekisooka bw'okolanga ensobi eri mukyalawo n'olabanga gwe kitalidde njagala kutegeeza nti toba seefu. Bw'okolanga ekintu omwami wo n'ofuna ekifaananyi oba n'ofuna endowooza n'ofuna hint nti alabika okuba nga yategedde bye wamukoze n'atariactinga toba seefu. Kakati oli waagambira nti ate ofunda neyeekandazze neyeekyanga n'abeera nga akikulaze atakikulaze ng'olina endowooza nti yakitegedde wa mutawaana. Na bino sigenda bimalayo tumale ekitundu ekyokubiri naye nina ensonga wano gye njagala okutunuuliza mu bakyala. Ntera okukyogerako oba nali nkyogeddeko nti kituufu omusajja akusobya n'akola by'otali comfortable nabyo naye njagala kutegeeza nti waliwo ekintu abaana ab'obuwala kye beerabira nti omusajja yalina obulamu n'akusinkana n'akuyingiza mu bulamu bwe ye yakukwata n'akujja gye yakujja n'akuleeta. Njagala munfune bulungi saagala kujustifyinga nsobi z'abasajja nga nange mwendi njagala tubeeko kye tutuukako. Abawala bangi mukyalwanagana n'okutegeera nti omusajja aba boosi wo nti omusajja aba boosi wo. Olyagira Gasozi totandika ebyo bye mutusinziddeko okutumanyiira n'okutubonyaabonya n'okulaga nti okwenda kwammwe ensobi zammwe no shit. It is not what I am talking about, not at all. In the first place tuli mu kusooka ku identifyinga ku defininga buli omu status ye buli omu position ye. Kakati oli asobola okukozesa position ye obubi nakyo tetukigaana kubanga kibeerawo naye omutendera gwe tuliko gwa kusooka ku identifyinga position zaffe. Nja kukozesa ekyokulabirako eky'ekitongole. Wali okozesezaako omukozi oba olina abakozi abo ebimu ku bitera okubatawaanya be bakozi abo okwerabira nti oli mukama waabwe bakozi bo. Tekitegeeza nti olina okukozesa obuyinza bwo nga boss okubatulugunya kubanga balina rights zaabwe ng'abakozi naawe olina rights zo nga boss. Ekitongole kino you're looking forward okulaba nga kiyimirirawo engeri zonna ezijja okuba nga zikisuula oziwala n'ozeewalira ddala ezisobose ng'ozirabye. Kati omutawaana lwaki abakozi bangi bafunye obuzibu mu bitongole gye bakola? Wekwerabira nti mu bitongole bino bakozi. Ng'oli wa mukamaawo waliwo byayinza okukola nga tebiwooma n'akatono naye nga bw'omala n'ojjukira nti naye ono mukama wange kitegeeza nti ogenda kutoleratinga no sense we ogenda kumukkiriza ekyo si kyengezaako otegeeza. Omukozi boosi wajja kutuuka leeti naye njagala kukakasa bw'onootuuka leeti bajja kugoba. Oba otandise otegeera kyenkutwalako njagala tusooke tutegere position zaffe. Nkwata mpola nange nkwata empola tugenda kutuuka okukkaanya nze naawe. Omukozi ng'olina w'okolera we bakukozesa nga baakulikurootinga baakuleeta ne bakuyingiza mu kitongole ekyo mu kampani ne bakuwa akalimu ako njagala kutegeera oba oyagala oba toyagala waliwo rights z'otalina. Nyongedde kusaanuula njuki manyi olina ebiwundu olw'ebyo bye bakukosezza njagala osooke otegere in the first place nti I respect your pain bulungi nnyo naye njagala sooka kutegeeza nti waliwo bye tulina okutegeera tulyoke tugende ku kiwundu.
ng'oli wa mukamaawo ajja kutuuka leeti. Bw'anaatuuka leeti n'otuuka leeti omulimu gugenda kulema. Ng'oli wa mukamaawo ajja kujja agambe nti genda mu seefu eyo omupeemu miliyoni, ojja gimuwa. Bw'onookwata emitwalo 5 n'ogijja mu seefu bajja kukugoba, kubanga tojja mugamba nti owaayi bwe wajjeemu akakadde ne ŋŋamba owaayi naye kanneebereremu nange ne nzigyamuuko, wallahi njagala kukakasa ogenda kugobwa. Ojja kuzunga mu bitongole, ojja kuzunga mu mirimu, paka lw'olikeera enkya ng'otandisewo ka bizinesi ko, otandika okujjukira ng'ofuuse boosi, ojjukira ebyaliwo wakati wo ne boosi wo, nga naawe kennyini okola ekintu kye kimu, kubanga kati olina ekitongole ekikyo. Ndi mu kugezaako okwa-identifyinga buli omu position ye. Abakyala mulina ekintu ekibatawaanya ennyo. Omusajja bw'ayenda mu bufumbo, it is normal, it is not normal. Omusajja bw'ayenda mu bufumbo, it is okay, it is not okay. Naye nga mugamba nti omukazi bw'ayendera mu bufumbo era bamukwata omukazi ng'ayenze, omusajja osobola omukwatira mu bwenzi emirundi 10, omusajja n'akukwatira mu bwenzi omulundi gumu n'akifuula oluyimba, n'atabuka, n'akuzira, n'akwenyinyala, n'akukola bino, neyeeyisa bw'ati, oli mutuufu. Ne waliwo kye weerabidde nti by'okoze obikoledde mu lubiri, obikoledde mu palesi enkyamu. Nze mmanyi abakyala abafumiitiriza, abakyala be bakuzizzaako, abakyala abatunuulira ne basengeka ensonga ne bagatta ne baawuza, kati batandise okuntegeera. Abalala bajja kugamba nti biwakola byonna waali bikoze, naye tewaali bikoledde wa musajja. Oba otandika okugattagatta kati emboozi ogifune. Kubuulire, bw'oba ojjukira n'otunuulira obulamu bw'abakazi abeeyombekedde abalina obuzigo bwabwe, abakazi abo balina amaanyi, balina okumanyiira kwe batakkiriza kubamanyiiriramu, naddala ng'ali wuwe mu muzigo gwe. Omuzigo ogwo gwani? Gwa mukazi ono. Akayumba ako kaani? Ka mukazi ono, namwandu ka mukazi ono nakyeyombekedde. Waliwo byagamba nti mujja kummanyiira, nja kumanyiirwa ekitonde ekisajja wansi w'enjuba, naye omusajja tajja kummanyiirira mu muzigo ewange. Oba kati otandise okuntegeera. Bino tuyinza okulwawo bw'onaalema okubitegeera, tubeere mu nkaayana za kumanya nkoko na gikki ekyasooka. Si bye tulimu. Bw'onootegeera kino kijja kwanguyira okumanya nti ebirala byonna ojja kuba ofunye ansa zaabyo. Omukazi ng'alina akazigo ke, omuwala eyeepangisiriza, watandika nga asaaga nalumaga, wali ku kampasi, ogenda okubalanga okubeera mu hostel, biina emigozobano gyabyo, so you decided okufuna karumu ak'emitwalo 3 omwezi k'osasula, kubanga baali bakuweerako n'amasannyalaze kumpi n'amazzi. Ate amazzi wakozesanga matono, amasannyalaze wakozesanga matono. Waliwo olummanyimanyiru wali totoloreetinga ng'oli mu kazigoko. Ate nga njala kukakasa ffenna tukuwagira 10 ku 10. Omusajja akumanyiira ate nakukubira mu kazigoko. Ajja ate n'alowooza nti agenda kujjayo ejavaane goodies zo mu kazigoko, tasasula nnyumba. Tugamba nti naffe oyo nonsense tetwagala omutoloreetinge. Lwaki? Ako kazigoko ago makaago. Kakati kyemutera okwerabira kye kino, nti omusajja yakusitula n'akujja ewammwe n'ajja akuteeka mu makaage. Njagala kukakasa waliwo by'atasobola kukkiriza. Ogenda kugamba nti so ku ye nomo sheet weerabidde nnyo amangu ago bwe tubadde twogera ewuwo mu kazigoko. Okimanyi nti akazigo kaako waliwo ebintu bingi ebirabika ng'ebitandibadde birungi nga tetubiwagira, naye olw'okuba waliwo akazigo kaako weexercising ng'eddembe lyo mu ngeri yo, ebyakukosa byakukosanga ggwe. Era tuyalingamba waayi kazi yeekoze ekigenyi naye abyekoledde wuwe.
wootasobola kwekolera kigenyi kwe kubeera mu maka g'omusajja n'aba n'akuwagira bajja kuba bakulimbye kubanga be bakusaasaanya ku kyalo n'ennyoka ajja kugamba nti muwala ekyo kye wakola byonna wandibikoze ne wandisoose kuva mu nju ya musajja n'ogenda okola obwenzi ng'obukolerere mu kazigo ko oba oyingiza ku makya na lwaggulo it would be okay waaliswadde bibyo buli muntu yaligambye nti owaayi ndooza baamujoga n'akoowa okumujoga n'asalawo yeeyombekere oba abasajja abatunza butunza byamaguzi bye naye ng'obikolera ewuwo n'ennyoka akuzaala agamba mwana wange byonna wabikola naye wali tosobola kumalako n'osustaininga obusirusiru buno ng'obukolera ew'omusajja. Ebirala byonna nga bikulemye okutegeera njagala otegeere kino nga bw'owulira nga abaana bo waliwo by'otasobola kukkiriza bakole nga bali mu territories zo nga bali wansi wa kasolyako ogenda kugamba nti ongeraageranyizza n'abaana mu maaso ga musajja wange anti walemeddwa okujjukira kye nayogedde nti buli omu alina position ono position y'essenkaggala ey'omusajja tetumuwa gahead kwekola busolosolo na kweyisa mu ngeri yonna gye yeeyisaamu ne twagala okutegeeza nti omusajja ono asobola okugoba asobola okufulumya asobola okuyingiza nga bwe yakuyingiza bannange gano ge mazima abaana ab'obuwala ge mwagala okugaana okutegeera wano siri mu kuwagira bikolobero byaffe abasajja naye njagala wabeewo kye tutegeera nga bwe yakeera enkya n'akukwana nga bwe yakeera enkya n'akuyingiza kyovula beera tutera okugamba abasajja nti byonna wandibikoze naye ate wajoza ensanafu n'otuula mu ntuule mu nnyumba gye waleeta omukazi ennyumba gye waleetamu omukazi ate muwakoledde n'ono kafangu naali ate munnaffe waali ekomyeko n'ogenda ogalangatanira eri eka nabulemu n'otagalangatanira mu makaago omuwala agenda agamba sozi yahanga bw'oyogedde ekyo naffe mutwagala mukitegeere nti tugenda kugalangatana nga tugalangatanira ebweru nga tukomawo mu maka njagala kutegeeza Naluyima Nakawaga Nalumaga Nalumansi bagenda kugoba kyenva mbagamba nti kisooka ne kikukosa ggwe kennyininyini naye n'obeera mu ddinaayo oba n'ebintu bibiri wallahi ng'okimanyi oludda olumu gwakusinga kye wakola nsobi kati oludda olulala ne kuleetera okwewolereza none nedda siya nze nga yammanyiira ne tugenda nga muzi out n'aleeta mukwano gwe nnyini ani gwamanyira abasajja kujoga ebyo byonna obikozesa okujustifyinga ensobi yo kyovulaba wano nsinzeewo ne mbagamba nti tewali muwala ajja kugamba nti nze omusajja yeyandeetera okukola ensobi eno n'omusajja n'agamba nti nze omukazi yeyandeetera okukola ensobi eno ebyo tujja byogerera mu maaso gange naawe ne bwe tutunuulira omutonzi waffe oyo nosensi tolina gy'oli mutwala ng'omunnyonnyola ekyandibadde ekyangu ng'omusajja kalubiriza kwe kutambula n'osiba enguguuzo n'omuviira n'ogenda obeera firi kati mu kubeera firi ne bakulaba bulungi nnyo nga bwe baagala ne weeroboza n'osalawo nti naye era n'eyo ojja kutuuka ekiseera oggwemu supu nga bakusika ku kutu ono n'akutwala eno n'akwamusala era olaba ng'otuuka ekiseera n'obikoowa era ku nkomerero ya byonna ekikola sense is loving one at a go njagala kutegeeza ebigambo bino mwannyinaze kati munzigyemu mu kyokwogera nga njogera bino nga mbyogera nga abalaba nga mukyala wange njagala njogera bino ng'olinga ali ne brother wo nzijaamu ekyokundaba ng'omusajja ondabe nga brother wo ebigambo bino bye nsobola okwogerera ddala nga mbigamba mwannyinaze Esther nga mwannyinaze bino abyogera si musajja busajja bino abyogera brother wo ebidiba bidda wannannyini byo okimanyi nti nze mwannyoko ate akwagala ennyo njagala ebigambo bino mbyogere byonna ojja bikola naye tojja bikolera wa musajja obufumbo bugenda kukulema bw'osanga yekabiza nga bunneme kakati bukuleme kkiriza bukuleme tambula oveewo bagenda kukutemaatema ogenda kuleeta ebizibu wansi w'enjuba mwannyinaze tugenda kufiirwa
osalawo okuvujjirira obusirusiru obw'okweyisa mu ngeri ng'eyo ng'ogyeyisizaamu ew'omusajja. Kakati njagala kubuuza, olwo mu kikolwa ekyo oseevinga, olongoosa oba oyongera kwonoona? Abaagala okuntegeera, abaagala okuyiga bajja kuyiga, ate tebajja kuba bangi, si buli omu. Omutawaana nti nkonye ku nsolobotto z'abaana ab'obuwala nga njogera ku bigenda mu maaso mu bulamu bwo. Oyagala omuntu akuwoleza n'agamba nti wamma mwana muwala wagumana nnyo, omusajja oyo wamugumiikiriza nnyo. Mwaka mulamba myaka 5 ng'oli mu buvumu n'omusajja akujolonga bw'atyo, n'olwawo okufuna omuntu akuwujjawujjako. Njagala kubategeeza nti ekyo wansi w'enjuba naawe kennyininyini okimanyi nti tekirikola sense. Bukere nkyanga muwalawo afumbiddwa nga mudyamu akolera obwenzi, obeere maama ayimirira ne muwala omugambe nti muwala, wamma muwala wange okyali mu ssupu. Sajja akumanyiira, era maama omulungi ajja kugamba mwana wange bw'oba owuliranga omusajja omukooye, vaayo. Naye okubeera mu bufumbo bw'omusajja ng'ogalangatana n'abasajja abalala, mwana wange otudde ku bbomu ebala, newe kumyo gitulako ng'ebala eri ku 5 ate ekoma ku 0, tugenda kuswala. Muwala tugenda kuswala. Ekyo buli maama wansi w'enjuba tasobola kugamba nti muwala wange wamma weetetenkanye. Oyo aba maama musiru, kubanga aba akimanyi ku nkomero ya byonna muwala wagenda kuswala, nene maama agenda kuswaliramu. Okumanya obwenzi bw'abakazi bannange bubakosa nnyo. Buva ku mukazi ne bugenda ku baana be ne bugenda ku famire. Omusajja n'alyoka amanyiira omukazi, n'atyobola omukazi, n'atyoboleramu n'abooluganda abako n'ab'emikwano. Bwenzi bwa mukazi butya. Tujja kutegeeragana ku kitundu ekyokubiri. Njagala kukubuulira ebigambo bino nga mmaliriza. Siri wano kugamba nti abasajja balina eddembe lyabwe okukola obwenzi, okweyisa nga bwe baagala. Naye njagala ojjukire ekigambo kimu, nti oyo omusajja ali wuwe. Olwo kyenjogedde kiwulikanga ekikugamba nti ddembe lye, si ddembe lye. Waliwo ekikulemye okutegeera, si ddembe lye. Ebyo byakola kafankunaali kakikya gwakola, amukola ng'ali wuwe. Wallahi ajja kugenda ali ng'alya butaala. Ye kennyininyini ng'akimanyi nti byakola si birungi, tebiri mu nsa. Naye wallahi nga ye asavaivinga. Tojja kusavaivinga ng'oyo kakiki omukolera ew'omusajja. Ojja kusavaivinga omwezi ogusooka, omwaka ogusooka. Toli savaivinga bulamu bwo bwonna. Koowa omusajja. Njagala nkunyumizayo situations 2 ndowooza nga maliriza ekitundu kino, ate Mukama anzijukiza kubanga ne ku listi yange ey'ebyokwogerako nabadde nakitegese. Kino ekyokumanipulating nja kyogera mu kitundu ekyokubiri. Njagala okwogera ku mboozi ziri 2. Emboozi nadde neeyamya okunyumiza. Waliwo wano wewegeredde omusajja ono akuvuze akuzaayo ewaka. Mu kuvuga okuzza ewaka mwekiisinzaawo. Nze gwe mulaba nsisinkanya abantu nenzira ewaka nga saagala Beki kunnyega kigambo ne kino nga tasobola kutegeera ebbanga ery'essaawa 3, 2 emu session gye mbaddemu n'omuntu ng'omutima gwange gufudde, ng'omutima gwange gwennyamidde, nga ntunuulira omukazi bw'abonaabona n'oguzibu, n'oguzibu. Omukazi n'akunyumiza emboozi. Ffenna kiri komoni mu balya mmere. Oli asooka kuwa nsonga z'amuleetera kukola nsobi, era oli akuteekateeka ng'agenda kubulira ensobi gye yakola, ng'ateekwa okukuwa ensonga. Nsisinkanya abantu naye batono nnyo bensinkana nga bw'akubuulira ebizibu bye n'ayogera ku nsobi ze yakola nga azoogera takuwadde ensonga lwaki yazikola. Batono naye mbasanze. Abasinga b'osanga agenda kukubuulira ensonga lwaki yakola ensobi. Era olumu nnyinza okusooka ne nkugamba nga ndi naawe ne ngamba kituufu ntegera situation yo, naye tugenda okunzika nga nkugamba nti kino wakyogedde mu kwewolereza. Kino tekisolovinga. Nsisinkanya abaana ab'obuwala n'otunuulira omukyalo oba n'otunuulira omuwala ng'alina ssente
ng'alina obulamu obulungi ng'asobola okusavaivinga awatali musajja naye ng'akugamba nti kye nakola siryesonyiwa. Kye nakola siryesonyiwa. Abamu nga byakugamba amazima amatuufu gali nti n'omusajja tamanyanga. Naye ng'omuwala ono alina engeri gy'agamba nti mbabuulire nkubuulire Sozi. Omusajja alinga eyamanya kyokka nga nina obukakafu n'obulaga nti eyamanya naye ng'emirembe gyamuggwako. Eyo si emboozi ebyo tubirinde mu kitundu ekyokubiri. Omwana ow'obuwala bino byenkunyumiza nnyo kunyumiza bye nakwatako. Waliwo byenkunyumiza nga nabiwulira nga nabisomako sijja kunyumiza movie. Ne bwe nkugamba nti nakikwatako njogera ku kintu eky'omunda kye nakwatako nga gwe njogerako ebintu bye njogerako mbimanyi. Omwana ow'obuwala muddya nga yeeyisanga bw'ayagala. Of course omusajja yali tatuukiridde naye omwana ow'obuwala ono yafuna omukisa ogulabulwa ng'amulabula yennyina. N'amugamba nze sikusalirawo muwala naye njagala kutegeeza nti ekyo ky'okutte eryo ekkubo ly'okutte ntaddewo abiri ogenda kutomera. Kyokka bw'olitomera nkusuubiza siribeera kitundu kwabo abaliyimirira naawe mu nsobi yo. Bw'olibanga nina kye nsobola okukolera ndikikola naye ndiba omu kuba kujjukiza nti nakugamba nti ogenda kutomera. Ate ndikyogerera mu maaso g'abaana bo, ndikyogerera mu maaso ga musajjawo, ndikyogerera mu bantu g'abaganda bo. Kubanga nkuwadde omukisa nga nkugamba nti by'ogenda okukola ebyo by'oli mu kukola by'olikola byewakola bijja kuddira. Ng'amugamba muwala obufumbo bwe wayingiramu bwa mpeta. Njagala kutegeeza omusajja bw'oba toli comfortable divorce zibeerawo bulijjo. Omusajja muviire. Omuwala yalina eggume ng'agamba n'omusajja njoze nange njagala mulage nti ndi smart. Omusajja yakoleranga wala benjogerako corporate family. Yakoleranga wala ng'asobola okugenda Sunday akawungeezi nadda Thursday oba Friday akawungeezi. Kati omukyala nga yamanyira routines z'omusajja naye nga bw'omanyi era ebigambo nga tebibula nga waliwo engeri omusajja amanyi bamulaga nenno munnange mukazi wo munnange nno mukazi wo liba teriri busa. Ng'omusajja nga bwe yagendanga ng'agenda naye n'akomawo wakati mu wiiki ng'omukazi ali kushuwa tekisoboka. Omukyala ono yatambulanga akawungeezi abaana n'abaleka mu nnyumba n'agenda akola ebibye ne bamuzza. Ate nno ebimu ku musajja ebyamukyankalanyanga yengeri ebigambo ebyo gye byamutuukangako n'abijja ku mukazi naga nti nze mukazi wange oli muntu mukulu gwe sisobola kusalirawo naye entabwe yange eri ku baana. Abaana bano sikiwa nti oli mwegendereza nnyo obutamanya mizeejo. Abaana bano mulimu abaana ab'obuwala abali mu kkula. By then omwana waabwe omukulu yali ayingidde senior 2. Omusajja n'amugamba nti nkubuulire nja kutoleratinga nonsense wo yenna naye sijja kutoleratinga mbeera zo ezigenda okukuvaako ziyingire mu baana nga tebategeera kifaananyi kya maama abakuza. Omukazi n'ayitanga kuli. Omusajja n'amugamba nti nze obuzibu bwange naawe tebujja kuva ku bwenzi bwo naye bujja kuba ku ngeri obwenzi bwo gye bukosezzaamu abaana bange. Bannange obulinza ayinza okugamba nti oba omusajja yali yakoowa omukazi. Munnange abantu banjawulo. Mu mboozi yaŋŋamba it was a Wednesday. Ekyo sisobola kyerabira. It was a Wednesday. N'akomawo awaka bulungi. Yakomawo ssaawa ng'emu n'abeera awaka n'awa abaana obudde naye tewaaliwo ngeri yonna baana bano gye bayinza kugamba nnyaabwe nti taata yakomyewo. Ekisooka abaana baali batandika okufuna ekifaananyi ekibi ku nnyaabwe. Kati waliwo abaana lwe bakula bayinza oba nga bali mu P7 bayinza oba nga bali mu P6 P5 naye nga bakuze mu birowoozo nga lwe bibagatta ne batabaako ngeri ne babaako engeri gye batabeera comfortable n'enneeyisa y'omu ku bazadde bano. So abaana dadi babeera mu bulamu bwabwe bwakunywa dadi waali bajja kuba ekibooziboozi. Ssaawa zaali 8 gwa kiro
gamba nti 8 omusajja nga dropping omukazi sawa 8 namu droppinga ne basooka babeerako awo omwami ng'alaba kati ate omukyala kyataategeera nti ku mutendera guno ate omusajja yali yafuna yali yategeera omusajja ng'amumanyi bulungi ng'emmotoka agimanyi ng'amudropinga ne babeeraawo kati bwe yamaliriza omwana w'obuwala n'asiibula omulenzi n'ayingira ekikomera. Bw'ayingira ekikomera ate ensobi era omusajja gye yakola yamukubirawo essimu. Kati woba oli awo waliwo kye yalitegedde naye omusajja kubanga omusajja awulira emmotoka nga teyeebase n'avaayo n'akonfaminga bulungi. Omukazi ate n'adda ku ssimu nga baawukanye n'ayimirako kabalaza omusajja n'ayingira enju. Omukazi agenda okuyingira enju bw'ati ng'omusajja amutunuulidde ati ng'amutunuulidde n'amugamba nakugamba obwenzi bwo ne basajja bo nyinza obbugumira kubanga oli muntu mukulu sijja kugaana kyakkola naye abaana bange priority. Nkwewuunya okubanga oli mukazi omuzadde ssaawa ziri mu 8 gwa kiro nga toli waka abaana nga bamanyi nature of your work baba bakimanyi nti maama kati ekimukumidde ebweru si mirimu. N'amugamba ekyo kyokka kyekigenda okunjawula naawe. Abaana bakumanye mu butongole oba gw'obeera nabo abaana abo obeere nabo bamanye nti bagenda kufaanana nti ndowooza enkola bwetyo bweba oba babeere nange nga balina engeri ze bamanyi nti obulamu bw'abaana wakati waabwe n'abazadde kiro bye bisuubirwa. Njagala kutegeeza ku nkomero ya byonna nga nkatingira emboozi. Omukyala abakyala balina obukodyo bwabwe. Omukyala alina gye yaddukira ne yeekubira enduulu kubanga amanya nti omusajja ono ku bino by'ategedde agenda kwecwacwana. Mu bimu ku yeeyogera mwe mwali ebigambo bino nti omusajja yankubye n'ateekawo ebigambo bingi nnyo naye ng'akimanyi bulungi nti omukazi ebyo byayogera si bituufu n'akatono. Omusajja n'asirika n'abagamba nsaba mukyala wange ansonyiwe. Nsaba mukyala wange ansonyiwe era tuddeyo tubeere ffembi. Mukazi n'ateekawo embeera mu bantu bwe baawukana olukiiko ne lwabuka n'addayo eka n'amugamba nti mukwano eri wasavayivinze kubanga olina bwe walowoozeza nti oba oli awo ngenda kukuloopa tugenda tutuula mu bigambo bino, which was not the case. By'osolovinze biri eri ne by'otasolovinze bye biri wano. Omutawaana teguli eri, omutawaana guli wano. Olwaleero wenjogerera bino omukyala ayinamu ku ssente. Wenjogera ayinamu ku ssente omukyala ng'ayina ku kamotoka e Kampala wano. Omuwala ng'ayina ku kamotoka nga si pressure nti service ajja mutawaanya. Ayinawo akapolo tanaba kuyingira nnyumba ali mu kuzimba. Asobola okulabirira obulamu bwe bulungi. Naye abaana bali wa musajja. Ebyo saagala bigendamu. Abaana tebalina maama. Ebigambo by'omukyala ono bye bino. Mwami Sozi, abakyala tujja kwekaniikirira, tujja kwewanika, naye nzikiriza wansi w'enjuba nti abasajja bali babasajja n'abakazi tuli babakazi. N'agamba nti ebbanga ligenda mu myaka 5 nga sirina musajja wange. Obuzibu bwange naye si ssente kubanga n'abaana abalabirira bulungi, naye ekitiibwa kyange kyayiika. N'agamba abasajja abansigula bonna bambeerabeerako awo ne babeerako awo olw'obulamu bwe nnakoowa. Omusajja n'ajja mu luumu yo ne ntandika okulaba nga ndi malaaya. Nasooka ne nkiwakanya ne ntuuka ekisa ne nkikkiriza nti abasajja banfuula malaaya. N'agamba abasajja ne bakuteekamu ssente ne mugenda e Dubai. N'agamba nabikoowa n'enzuula nga waliwo kyensuba. Abasajja abo benjogerako
tewali mweteefuteefu kugamba nti ali nange nga mukazi we tubadde awo kakati tukole famire. Bwe bawulira nga ekyoyoyo babakazi baabwe babakyankalanyiza ne bajja bakumalirako ekyoyoyo n'aspendinga akakadde n'aspendinga obubiri bw'omumalako ekiwejjowejjo n'addayo ewa mukazi we nze ne nsigala mu bbanga. N'agamba nkubuulire ekinnuma ekitiibwa kyange okuyiika. N'agamba nsisinkana abaana bange nga teboogera kwatula kuba kwasamya akamwa kaabwe naye nga mbalaba banvuma balaba maama atalina buvunaanyizibwa. N'agamba nze njagala kukubuulira singa omukisa gusoboka nga nsobola okuddamu n'embeera n'omwami wange, kubanga omwami wange ebintu ebyatutabula sikyasobola kubigamba bantu nti kaakati abange omwami oyo. N'agamba nkubuulire ku kye natuukako kaakati sirina muntu gwe nsobola kukakasa nti omwami wange alina ensobi, kubanga nange nnyini nabyogera mu kusooka ne njogera ebyokumpi n'ewala naye mukwano gwange olwaleero nga wayise ebbanga ensi egunsalira, abantu beewaffe bagunsalira, bazadde bange ekyamaanyi kakati kye bandabamu kwe kubanga nsobola obbawa ku busente. Kakati omukwano gwange n'abazadde nina gugula ssente kubanga ekitiibwa kye baali benyumirizaamu okubanga nti mukyala mufumbo. N'agamba nti nze mmange mulaza abasajja kati wenjogerera abasukka mu 4 mu bbanga ery'emyaka 5. Nenkyamuka omusajja n'akulowoozesa nti ali ku mulamwa, ogenda okuzuula nga kyakufuula namba 2 nempulira nga siri comfortable. Oh my God, buli lwe mpulira ebigambo ebyo omuwala ninga amulaba kati wano ng'atudde ng'alinga abiŋŋamba katikati. Kyenva mubuuza nti singa obadde osobola okutuuza abawala banno olwaleero wandibagambye eki? N'agamba nti sobola batuuza kubanga tebajja kukkiriza, naye singa, kubanga ogambye singa, nandigambye abawala mutegeere pozishoni zammwe mu maka. Omukazi ojja kuba mukazi n'omusajja ajja kuba musajja. Obwenzi bw'abasajja si bulungi ne bajja kubukola basavayivinge. Obwenzi bw'omukazi mu maka g'omusajja ojja kubukola. You will not survive because I am the first victim. I did not survive. N'ekisinga okuluma omukazi obwenzi bwe abasinga tebabumanyi, kubanga omusajja takkeerangako n'agenda n'atuuza famire y'omuwala n'atuuza abavunaanyizibwa ababagatta, tabatuuzangako. Era yasigala ali mu kifaananyi kiri ekyaba omukazi kye yasiiga nti omusajja ampisa bubi, omusajja n'agumira ebyo. Era teri muntu amanyi mboozi ntongole ey'obulamu bw'obufumbo bwabwe ng'agimanyi kuva ku musajja. Ebyo abyogera obadde ogenda kulowooza nti ebigambo bino nabijja ku musajja yeyampa emboozi. Nedda mukwano, ampa emboozi mukazi. Naŋŋamba ebigambo bye nkugamba omusajja wange talina gwe yatuuza, yamyutinga nanneesonyiwa nga tetukaayanye, ne neewanika ne nteekawo embeera nga ntunuulira butunuulizi bw'ati nanta, nga nze kennyini nze nkimanyi nti antadde, n'abaana bange bakibuusabuusa nti omusajja teyanta. Mmange ye akimanyi kubanga asomera ebbaluwa mu bbaasa n'akimanya nti omusajja yanta. Naye ne maama yatya okutuula n'omusajja. N'agamba nti musajja wo mutya. Bw'ali yeesitula n'ajja ne twogera. Oba kwetonda nditandikirawo nti nsonyiwa olwa muwala wange, naye maama agamba sirina bwe neetantala musajja. Omuwala agamba nti omusajja omuggo gwe yankuba ogwa ye okufuuka omusiru. Namperekera mpola mpola paka lwe neekakasa nti nze musiru, musajja wange si musiru. Abaana ab'obuwala bw'otegeera pozishoni yo nti oli mukazi, baakuleeta buleesi mu makaago, basobola okukeera enkya ne bagakugjamu. Ojja genda okola obusente bw'obeere n'akazigo kentinde najjeera erugala empala ekireko oba ebweyogerera ebbanda, waliwo by'otajja kukola.
osimattuke ng'obikolera wa musajja. Olwo ndi mu kujustifyinga bwenzi bwaffe abasajja? Nedda. Omulamwa gwange gubadde ku kutegeera pozishoni. Walo by'otajja kukola osurvivinge ng'obikolera mu nnyumba ey'omusajja. Bw'olitegeera ekyo, olulala bw'ali baakukooye akukoze ebikuluma, olisituka n'ojjawo engugu, n'ogenda n'otandika obulamu, nga bw'oli ku kyeyo olwaleero, nga bw'oli mu kazigoko. Waliwo by'otajja kukola ng'oli wa musajja, bw'olitegeera ekyo. Tusingane mu kitundu ekyokubiri kubanga baaba kikambwe. Story ng'egenda mu maaso njagala okusoomooza. Olina omwana e Uganda oba olina omuntu we Uganda. Kozesa omukisa ogwa Comprehensive Educational Institute ekireka. Omwana oyo yakola P7. Ne mutuuka okulowooza ndi kakati kubanga ssente zaagaana, kakati alina kubeera mu bufumbo, tebitambula na bulungi, akoze obubizinensi naye atawaanyizibwa nnyo kubanga talina kyamaanyi ye kennyini kyakkiriza nti kinaasobola okukikola n'akiggusa. Bw'alaba baana banne be yasoma nabo, kakati abatunuulira ng'eyo gye bali gy'alina okuba, n'asigala ng'ekikonfidde oba okwekkiririzaamu si kitundu ku ye. Temukkiriza mwana oyo okubeera ng'agenda kuzungira mu bwakukola mu maka g'abantu, obusente bwebwo, empisibwa yeeyo kubanga nabo bamulaba nga talina muwendo. Comprehensive Educational Institute, omwana bamutwala akoleyo ka certificate ak'omwaka mu child care, aveeyo ng'asobola okulabirira abaana mu ngeri ey'omulembe, nga bw'atwalibwa okukola obwayaaya aba ali ku level ndala, asobola okulabirira abaana n'amanya abaana abalya biki, omwana ono lwaki akaabakaaba, omwana ono kati yeetaaga kwebaka, omwana ono kakati yeetaaga kukyusa pampa, mu ngeri y'entendeke obulungi, nga naawe bw'aba mwana wo nga yanoonya omulimu ng'olaba nti alina omuwendo, bamugamba emitwalo 15 ng'agamba mami nedda, nze njawukanako ku bakozi abalala kubanga nina certificate mu child care, omwana nga mumundekedde nsobola okukola ABCD. Njogera eri ggwe alina mutoowo, alina relative wo, alina level gye yakomako, wallahi ng'olaba tekigguka. Twagala okumwongerako omuwendo. Njogedde nga bw'agenda okukola mu maka g'abantu mu baana ng'alina bargaining power ku musaala. Olw'okuba nsobola okukola kino nga tojja kufuna mulala akikolera, kale si kiwa nti emitwalo 15 nsobola okugikolera. Omwana oyo ajja kuba akola mu bitongole ebirabirira abaana, ajja kusobola okukola mu masomero ng'ayamba kubasomesa. Njagala omwana oyo omuggyemu ekyo. Ayinza okubanga kati olabanga akuze ali myaka 25 myaka 3 nenjala kutegeeza kisingirawo ddala n'okumuleka awo waali. Ebbaluwa eyo eya P7 kagigatteko ka certificate mu child care ng'ayita mu bannaffe aba Comprehensive Educational Institute. Ennamba ogiraba ku screen. Noonya ku Dr. Sarah Walusimbi nga bw'olaba ennamba eyo. Munoonyeko ku WhatsApp, mukubire ku direct calls, mubeere nga muwuliziganya. Toganya mwana oyo, tokkiriza mwana oyo kuviiramu awo.